ngo okwata kkubo lyolekera mu kifo ekyo kyogendamu Allah ye akukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam akukkiriza okubeera nti ogenda mu kifo ekyo kyogendamu kyakugamba nti no ittaqullaha haythu ma kunta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okubeera nga abanza okutubeera nga atukubiriza mu hadithi eyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala wonna wetubeera nga tuli oba oli mu nnyumba yo oba oli ku mulimo oba emirimu gyonna gitukola tugitiiremu Allah subhanahu wa ta'ala tugenda gibuuzibwako kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti no kullukum ra'i nti fenna tuli balunzi wa kullukum mas'ul ate buli muntu yenna agenda kubuuzibwa ani ra'ayatihi ku bulunzi bwe yakola ki byabeera nga alonda. Nekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti no ittaqillah beera nga otya Allah subhanahu wa ta'ala haythu ma kunta wonna wooli watba'i sayyi'atal hasana tamuhuha natugamba gobeeza ekirungi ku kibi tamuhuha ekirungi ekyo kijja kubeera nga kisangulawo ki ekibi. Muganda wange ampuliriza bw'obeera nti nno onyiziza muntu munno beera nga omwetunde muganda nti nno nsonyiwa ekigambo nsonyiwa bannaye tekina kikukendeezaako bw'obeera nga wadde olina siringi 1000 mu nsawo bw'okyogera temuvaamu yadde na siringi emu nti wasigale siringi 999 nedda ate era bw'oba tolinamu siringi 1000 tezisobola kweyongera tolwokuba yogedde ekigambo ani nsonyiwa. Bw'obeera nga olina kilo 8 tezijja kwekendera tolwokuba waga nti kola ki nsonyiwa. N'olwekyo kyagamba nti nno wattiba'i sayyi'atal hasana gobereza ekirungi ku kibi. Ekyo nno kikulu nnyo twaddala ku kitugendako okukikwatagana ki n'empisa. N'agamba ekirala nti wa khaliqu nnasa bi khuluqin hasana. Bw'omala okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'omala n'okubeera ati n'ogobereza ekirungi ku kibi n'okola tawuba ya akhi ogudde mu zambi lyonna kola tawuba. Tomanya owawo omuntu ala ati no tujja kwerenya ddi ya akhi omanyi nti no Allah agenda kujja ddi mu nsi eno. N'ekyo omuntu alabadde nga mu kaseera ako kennyini w'osobezza wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala wetondera omuntu yenna gonna gundi gwokoze eki n'aga nti wa khaliqu nnasa bi khuluqin hasana. Ebintu ebyo ebisatu nga biri mu hadithi emu tulina okubeera nga tubifumitiriza nnyo. Lwaki Nabbi sallallahu yasooka Allah bw'amaliriza Allah nazzaako tawuba bw'amala tawuba nazzaako mpisa. Ebintu ebyo ebisatu bikulu nnyo. Wa khaliqu nnasa bi khuluqin hasana. Ate era tubeere nga tuyisa bulungi abantu mu mpisa esinga okubeera ennungi. Tuyisa abantu mu mpisa ennungi tubeere abantu abeeyisa obulungi eri bannaffe. Naye abantu ennaku zino emitima gy'abantu gyakyukira ddala. Osanga omuntu nga omukulu takyasonyiwa n'akaana kato n'akato tekayinamu buzibu kubeera nga kaddiza omuntu omukulu ekigambo kyonna oba ekintu kyonna. Kakwata ejinye kakasukira omuntu omukulu kakwata omuggo ne kakuba omuntu omukulu kakugamba n'osanga nga mutuufu ensi ffe tugitabangudde naye nga ffe tuganga ate ffe ntubana tugamba nti oba ensi ebadde ki naye nga ate ensi terina kyebadde abulafu abagirimu ffe tufuuse ekirala. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutugamba nti wa khaliqu nnasa bi khuluqin hasana nti n'okubeera nga tuyisa abantu nga tubayisa mu mpisa ennungi. Yensonga lwaki ndeese omulamu ogwo nga mukulu nnyo kubanga mu hadithi emu ebintu ebyo okubeera nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaguliranyisa ebintu ebibiri nga ate bikulu nnyo. N'olwekyo kitegeeza nti nno abantu tubeere nga tutunulira tweyisa tutya. Mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam obukulu ennyo obulaga nti nno empisa kintu kikulu nnyo. Yatugamba mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti akmalul mu'minina imanan obujjuvu bw'omukkiriza omuntu okubeera nti nno obukkiriza obujjuvu bujjudde n'ekijjuzo okubeera nti nno obukkiriza bwe bujjuvu ddala. Yagamba nti yaliwa ahsanuhum khulqan oyo abasinga mu bo empisa. Asinga mu bo empisa oyo yabeera omukkiriza omujjuvu ddala. Ekitegeeza nti nno ojja kubeera nti nokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye obukkiriza bwo bw'olina bulimu okubeera nti nno olina empisa. Bw'obeera nga tolina mpisa kitegeeza nti nno tolina kubeera obukkiriza bwo tebunaba kujjula bukyali oba haafu oba koota Allahu alam. Naye ng'ekijuliza obukkiriza bw'omuntu yenna agamba nti nno ahsanuhum khulqan asinga mu bo empisa yabeera omukkiriza omujjuvu. So ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno omukkiriza yenna gyava yonna ne gyakoma ateeka okubeera nga yeeyisa bulungi eri abantu bonna
okubeera nga ayisa bulungi mu bikolwa byo byonna, okubeera nga ayisa bulungi mu bigambo byo byonna. Naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallama era mu hadithi endala yatugamba nti nno mubimu katulabe mu bimu omuntu byali badde nga yeeyisa bulungi, biki byali badde nga takola ekiraga nti omuntu oyo alina empisa. Ekisookera ddala katulabe ku kintu ekiyitibwa adhulumu, obulyazaamaanyi. Omuntu yenna obabeera ati no mulyazaamaanyi tasobola kubeera na mpisa omuntu nga mulyazaamaanyi, la tekisoboka. nga ni Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an ba'da billahi minash shaitanir rajim aya je naga tuno inna Allah subhanahu wa ta'ala nga kasanga agamba tuno la yahdi talungamya ki qawmi dhalimin abali azamanyi ekibinja ky'abali azamanyi apana Allah subhanahu wa ta'ala takola ki tasobola kugamba Allah subhanahu tasobola kubeera kusaidia muli azamanyi ekitegeeza ati no omuntu yenna bw'abeera ati nalina empisa nnungi nga yeeyisa bulungi tateekeddwa kubeera nga alyazaamanya mu ngeri yonna okulyazaamanya abantu banno. Kivula nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nno almuslimu akhul muslimu ti omusiraamu muganda wa musiraamu munne la yadhlimuhu tabusobola kumulyazaamanya. Omusiraamu bw'obanga okyalyazaamanya musiraamu munno tonnaba kubeera muganda we mu saidi y'eddiini. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agambye nti nno omusiraamu muganda wa musiraamu munne la yadhlimuhu takola ki tamulyazaamanya wala yahqiruhu era tamukakkanya. Naye abasiraamu tukakkanya bannaffe yaahi netugenda tugamba tugenda n'omukakkanya yenna n'omwogerako mu butuufu n'omwambula era n'asigala bwereere. Naye ebyo byonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba omusiraamu tasobola kubikola musiraamu munne. Nalwo kitu kitegeeza ki ebbanga litumala nga tweyisa bulungi kitegeeza tuno tuteekeddwa kubeera nga tulyazaamanya abantu bannaffe. Bwe tubeera nga tubakozesa tubasasule yaahi. Bw'obeera nga olina obuvunaanyizibwa butuukirize. Bw'obeera nga totuukiriza obuvunaanyizibwa obwo naye sayini ya bulyazaamaanyi yaahi. Okeera ku makya nibagamba nti ekyokulabirako nti nno gwakulira ekintu bwe kiti. Kitegeeza ati nno ogenda kubeera ati waliwo guidelines z'ogenda okubeera nga ogoberera mu kubeera nga okulembera ekiki eyo departmenti. Ebiseera ebisinga tubeera mu by'emirimu nga birimu departments nti gwe gwokulira department eno nogwakulira department eryo gwakulira department eno bwe tutyo. Naye era wabeerawo guidelines omuntu zagoberera mu kubeera nga akola ki. Naye omuntu wabeera nga totuukiriza mu kubeera ati nno department eyo gitambuziza bulungi naye obeera olyazaamaanyiza. Kitegeeza ati nno webeera nga kampuni eyinza okuviirako n'okugwa kulwakubeera ki kubeera nti nno oli mulyazaamaanyi ogiryazaamaanyiza. Ebisinga abantu tuteera mu finance department ya finance abantu tulyoka tulyazaamaanya abantu. Naye ebyo byonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti nno omusiraamu talyazaamaanya tasobola kubeera nga ate omusiraamu takkakkanya musiraamu munne. Omusiraamu agenda nayogera ku musiraamu munne n'akulagira ddala ati nno ng'alinga mbutuufu ng'ataliwo naye ng'ate omuntu gw'ayogera nga muntu wa kitiibwa naye namukakkanya n'akola atya. Naye omusiraamu takkakkanya musiraamu munne mu ngeri y'okubeera ati nno omwogerako kulaga ati nno omuswaza yaahi. Kivula nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ati nno man satara muslima omuntu yenna bw'abikkirira omusiraamu satarahu llahu fi dunya wal akhira Allah naye amubikkirira kuno ku nsi ne ku nkomerero. Kitegeeza ati nno kyamumpisa okubeera nga omuntu tobeera ati nno oyogera ku musiraamu munno naye ng'ekigendererwa kumwonoona na kumukkakkanya eri abasigadde. Ekyokubiri omuntu kyali wadde nga yeekwatako ddala naye ku nsonga era emu ey'obulyazaamaanyi abantu tuzze ntutuuka mu kubeera nga tuli enguzi mu kubeera ati nno ekyo nakyo kiraga bulyazaamaanyi gwagiwaayo n'akola ki n'oyo gwagiwadde. Ekyokubiri kyetwalibadde tulabako ekiyitibwa alhasad ensaalwa. Omuntu mukyamumpisa omuntu okubeera nga tokwatibwa ku munno nsaalwa. Ensaalwa mbi nnyo. Kivula nga mu Qur'ani mu sura ezino ezisembayo suratul falaq tusoma nga tugamba nti nno wa min sharri hasidin idha hasada nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujje Allah atukingirize obubi bw'omuntu bw'ensaalwa
singa omuntu abeera ng'akwatibwa ensaalwa kitegeeza ati nno ensaalwa mbi nnyo. Omuntu yalibadde nga tabeera n'ensaalwa, omuntu ayeeyisa obulungi alibadde ng'oyagaliza munno. nga Nabbi sallallahu alaihi yatugamba mu hadithi emu n'agamba nti la yu'minu ahadukum, tasobola kubeera mukkiriza omumwe hatta okutuusa asobola kubeera mukkiriza okutuusa yuhibba li akhihi, bwayagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi, nawe ky'olyanga weekola ki. Naye ate omuntu bw'afuna ekirungi tomukwatibwako nsaalwa, wabula mwebalizeeko Allah subhanahu wa ta'ala. Ate Allah bw'obanga nawe okyagala kimusabe, Allah ajja kukola ki, ajja kikuwa, kubanga era akimuwadde nawe asobola okukola ki, asobola okukikuwa. Kivulanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi emu era yatugamba nti nno la tahasadu, temukwatibanga nsaalwa, ensaalwa mbi nnyo. Kivula nti agamba mu hadithi yagamba nti nno ensaalwa mbi nnyo esinga n'okola ki, n'okutta yaahe. Ekitegeeza ati nno mu mpisa ennungi omuntu ze yalibadde abeera nazo yalibadde nga yewala nnyo okubeera ati nno abeera n'ensaalwa. Saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akukingiriza ki, ensaalwa. Naam, ekyokubiri ekyokusatu omuntu kyalibadde nga afuba nnyo okubeera nga yeewala nnyo alkadhibu, okulimba. Si kya mu mpisa omuntu abeera nga yeeyisa bulungi yalibadde nga takola ki, nga talimba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno alkidhibu haram, nti okulimba kiki, kuli haramu. Kitegeeza ki nti nno omuntu tateekeddwa kubeera nga alimba. Obulimba bwaziizibwa, n'ekyo tubeere nga tukola ki, nga tetulimba. Ekirala mu bufunze kubanga obudde bututwala, ekirala omuntu yalibadde nga yeewala ye annifaq, obunanfuusi. Obunanfuusi obwo bubi nnyo, era kyovalanga obunanfuusi bwawulwamu emiteeko ebiri. Tulina obunanfuusi obwa itiqadiyu n'obunanfuusi obwa amaliji. Naye obunanfuusi bwa itiqadiyu ate bwo bubi nnyo, kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka n'okubogera kunagamba nti ba'da billahi minash shaitani rajim nti innal munafiqina, mazima abannanfuusi fi darki al-asfali minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala agenda basonseka wansi mu muliro. Kulwaki? Kulw'okubeera nga bannanfuusi. Nsaba bannanga abooluganda ampuliriza era ndaba tukumye obunnanfuusi naddala eri bannaffe yaahi, tubeera straight, tubeera abantu b'amazima, ng'omuntu omugamba ekyo mutuufu ky'oli ekiri ku mutima, naye omuntu ajja nakugamba kirala naye nga ate mu mutima alina kiki kirala. So n'olwekyo obunnanfuusi nakyo twalibadde nga tukyewala nnyo annifaako, kubanga bubi nnyo. Obunnanfuusi busobola okujja ku kirungi bukutuusa n'okubeera nga bukuyingiza omuliro, n'obeera mu bali Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nga ateeka wansi w'omuliro, kubasonsekera ddala wansi w'omuliro. Kulwanga baali abaki, abannanfuusi. Nabwe kityo abwampuliriza, gwampuliriza era ndaba kikakatako okubeera nti ebyo byonna tubikola, naye nga ekisookera ddala kikakatako okubeera nga oyisa bulungi bakadde bo. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an nti ba'da billahi minash shaitani rajim nti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah subhanahu wa ta'ala yalamula n'agamba nti nno alla ta'budu, tosinza kintu kyonna illa iyyahu, okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsanan, n'okubeera nga oyisa bulungi abakadde b'abameka ababiri. Tubayise bulungi yaahi, bwe bayise obulungi ogenda kubeera nga otya ki, ogenda kubeera nga okola ki, wayi Allah subhanahu wa ta'ala akuyingiza ejjana. Kubanga mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti nno Jibril yamujjira n'amugamba nti nno nti ennyindo y'omwana Adamu erwaliko era evutukeko, oyo abeera ne bazadde be ababiri, wallahi ne bava mu nsi eno nga tabafunyeeko jjana. Kivulanga era mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno aljannatu, nti mazima ejjana tahta al aqdami ummahati, ejjana eri wansi wa bigere by'abakadde bombiriri. Nti kitegeeza ati nno tulina kubeera nga tugondera abakadde baffe na kubayisa bulungi yaahi, si kubavuma, si kubayisaamu maaso, si kubanyooma, abalala tubeegaana. Nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yakolumira omuntu ayeegaana kitaawe n'ayita omuntu omulala kitaawe. Abantu tuvuma bazadde baffe, oluusi tetubavuma direct, naye ate ntukola ebikolwa ebireetera okubeera nga bivuma bazadde baffe, n'ofuna omusango okubeera nga ovumye mukadde wo. Ekyokulabirako, bw'onaavuma mukadde wange nange nja kuvuma owuwo. Ekitegeeza ati nno bw'obeera ati nno ovumye mukadde wange ate nange ninvuma owuwo, kati gwe ovumye owuwo oleese ekikolwa ekyokubeera nga kireetera okubeera nga mukadde wakola ki, avumwa. So n'olwekyo tubeere nga tuyisa bulungi baki, bakadde baffe. Allah yakitulamira mu Qur'an. Era ni mu aya endala Allah atugamba nti wa wasaina al insana
Allah subhanahu wa ta'ala agati nno twalamira omwana Adamu naye ng'amulamira ki wawasaina al insan walidayhi ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala agati nno twalamira omwana Adamu okubeera nga ayisa bulungi bakadde be. So nawe ekyo mu bufunze tubeere nga tuyisa bulungi bakadde baffe, tubaagale, tubalabirire, tubabuuzeeko. Omukyala wo bw'ava waka n'agenda n'akyala akasimu okakubirawo buli lunaku buli lwagulubira kawungeezi naye maama wa taata gyali olunaku okamukubira emirundi emeka yaahi. Ekirala tuyise bulungi miriraanwa gyaffe. Nabbi sallam yatugamba nti mu hadithi emu nti la yu'minu ahadukum, tasobola kubeera mukkiriza omumwe hatta okutuusa yagamba nti man kana yu'minu billah, omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero ddala okakasa nti lugenda kubaayo. Fala yu'dhi jarahu, tuteekeddwa kubeera ng'onyiiza muki mu muliraanwawo. Kitegeeza ki muliraanwawo muyise bulungi, mwagalane. Ekirala n'agamba ekirala tubeere nga tuyisa bulungi abantu b'eŋŋanda zaffe. Ya Rabbi, abantu b'eŋŋanda zaffe tubayise bulungi, tubeere nga tubaagala nnyo, tubeere nga tubayamba obatakiddwa okubeera nga bakola ki bayambi. Owooluganda lwo watuukiddwa okubeera nga ajjeewo ng'akusaba obuyambi, kitegeeza nti oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala amuleetedde ekirowoozo ky'okubeera ati nno ajjeewo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala era alaba nga mutuufu olina obusobozi bw'okubeera ng'oyamba muganda wo oba owooluganda lwo. Lwekyo tubeere nga tuyamba baganda baffe, tubeere nga tuli mu mbeera esobola okubeera nga tubayamba. Olyatuuka n'okugamba naalibadde nkuyamba naye kino, naye nedda tubeere nga tuyamba ab'eŋŋanda zaffe. Ekyo kyekimu ku biraga nti nno omuntu yeyisa bulungi. Ŋŋambye nti nno tubadde mu migaso egy'okubeera nti omuntu gyewafunanga yeyisa bulungi. Kisookera ddala nti nno imaani y'omuntu ejjula bw'abeera nga abadde yeyisa bulungi. Bw'abeera nga adde teyeyisa bulungi tasobola kubeera mukkiriza mujjuvu, ajja okubeera nti nno oyo abeera mubakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bakola ki bayogera mu Qur'ani, bagenda okubeera nga asasula empeera esinga okubeera ennungi, nga si mpeera ndala okujja okubeera nga bawejjana tajiri min tahti al anhar, ekulukutira wansi waayo emigga. Nabwe kityo olw'obudde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abadde batulabira batuwuliriza Allah bagemu ekisinga obulungi. Neera nongera okwebaza Salaamu TV ne management yonna abantu benna abakola obuvunaanyizibwa okubeera nga mutulaba era nga mutuwuliriza Allah bagemu ekisinga obulungi. Mbatumidde nnyo Hajjati Rukiya Wamala Busiikani staff yonna n'abantu bonna abatuwuliriza era batulaba mbalala mu Western eyo. Bwe ŋŋendayo mutulagira ddala nti nno mulaba nnyo Salaamu TV, mwekumire ku Salaamu TV wewali ebirungi ddala ebijja okubeera nga bitugasa okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salaamu TV. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa, yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka, wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wagyobeera. Kiki kyokwa? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu, tukolere wamu, taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Football is always for the fan. The fan who proudly waves his club's colors. The one who is always looking forward to the next game day. Who is into tactics, skills, and the thrill of winning. Start of the game. It was a beautiful ball in and express. Glorious. It's in. Football is not only a feeling, it's a lifestyle. Twalwa makongolo Arwasil FC. Onduparako nfaiya. Kazi FC de Katasiro Boys. Catch all the action of the StarTimes Uganda Premier League only on Sanyuka TV. Let's raise our flag. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Everywhere you go, MTN. In association with Rubies, making your life's journey better. Plascon, color your world.
Eno ye Salam TV. Mukaweefube w'okwanguyiza abaddu ba Allah okuyiga eddiini yaabwe, okufuna empeera nga bayita mu kuwaayo wamu n'okutumbula embeera z'abantu, NBS, Salam ne Sanyuka TV tukukomerezaawo puroguramu enkulaakulana. Enkulaakulana ng'eno yakulagibwa ku mikutu gyaffe gino gyonna okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya olwo ku Lwomukaaga ne Sande. Puroguramu eno ejja kutandikanga ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'okumakya. Tusubwa abasomesa baffe ab'enjawulo. Tuyige tufune empeera nga bwe tukyusa embeera z'abantu mu puroguramu enkulaakulana. Puroguramu eno ewagiddwa Salam Charity Foundation. Okufuna obuwoomi mu kyokulya olina okubeera omukenkufu mu kufumba. Wano ku Halal Kitchen tuyiga nga bwe tuseka. Era obeeranga ewaka okwatanga buto n'omuteeka mu sepiki. Mumanyi okusala obutungulu butagenda